can do nothing without you, but we can do it all through you who gives us the strength, my Master. If we know, Father, to come and lead as we follow, through Christ our Lord, we pray and believe. Amen. Chino chendi abadde Katonda neyo jengenda alibeloyo. 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 Chino chendi nze abadde Katonda neyo jengenda alibeloyo. Chendi abadde Katonda neyo jengenda alibeloyo. Chino chendi abadde Katonda neyo jengenda alibeloyo. Chendi abadde Katonda neyo jengenda alibeloyo. 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 Chendi abadde Katonda neyo jengenda alibeloyo. Chendi abadde Katonda neyo jengenda alibeloyo. Chendi abadde Katonda neyo jengenda alibeloyo. Alibeloyo.
Mukama mulungi ekiseera kyonna, era okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Abatulaba era abatuuliriza, twongera okubajjukiza nti tuli mu sabbiiti ey'omunaana ey'obusatu ng'ewedde. Essaala eri ku lupapula 175 mu bitabo eby'okusaba. Ayi Katonda ggwe alongoosa eby'omu ggulu n'eby'omu nsi byonna mu kutegeera kwo okutakyama, tukwegayiridde n'obuwombeefu okutuggyako byonna ebigenda okutwonoona, n'okutuwa ebyo ebinaatugasanga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ffenna tujja gendera wamu kubanga tumanyi nti teri n'omu atasobya, teri n'emu atayonoona. Ffenna obutuukirivu bwaffe bwonna nziina njereere, era ffenna tujja genda mu ssaala eyo etugatta ffenna ng'abaana ab'endeemu nga tugamba nti ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ago amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola ne tukala ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe ayi Mukama otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda basaasira abaatula okwonoona kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era awo tubeere ku bwoyo okutanula leero n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu, erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi abasaasire, abasonyiwe bitabadde bya butuukirivu, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe, era abawe ekisa n'essanyu eby'omwoyo omutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otwere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Katuulire ekitundu Zabuli ey'ensanvu-mu-esatu. Zabuli ey'ensanvu-mu-esatu. Bayibuli ziri ezaffe ezasookawo, eri ku ludda olw'endagaano enkadde ku lupapula 605. Wagamba bwe wati: mazima Katonda wa kisa, mazima Katonda wa kisa eri Isirayiri n'eri abo abalina emitima emirongoofu. Naye nze nali naatera okuterebuka, okukkiriza kwange nga kuseebengerera, kubanga ab'amalala bankwatirwa obujja, bwe ndaba ababi nga balina omukisa. Bo tebalina kibaluma, balamu era b'amaanyi, tebalaba nnaku ng'abantu abalala, tebabonaabona ng'abantu abalala. Amalala kyegava gabeera ng'omukuufu ogwetooloola obulago bwabwe, ettima libabikka ng'ekyambalo. Amaaso gaabwe gabakanuse olw'obugeevu, balina ebingi okukira omutima bye guyinza okwagala. Baduula era boogera bakudaala, beewaana ne batiisatiisa abalala. Boogera ebinyooma Katonda ali mu ggulu, banyooma n'abantu be ku nsi. Abantu kyebava bakyukira gye bali, bye boogera ne babikkiriza. Bagamba nti Katonda alimanya atya? Era okumanya kuli mwoyo ali waggulu ennyo. Ababi bwe batyo bwe baba,
babeera bulungi bulijjo, beeyongera kugaggawala. Mazima nongoosereza bwereere omutima gwange ne neekuuma obutayonoonanga, kubanga mbonaabona okuzibya obudde nenkangavulwa buli nkya. Singa nayogera bwe ntyo sandibadde ng'omu ku baana bo. Bwe nalowooza bwe nnyinza okutegeera ekyo, kyannema n'ensirika, okutuusa lwe nagenda mu watukuvu wa Katonda ne ntegeera ebibatuukako ku nkomerero. Mazima obateeka awali obuseerezi, bagwe bazikirire. Tebalwa kuggwaawo ne bazikirizibwa entiisa. Bayitanga ekirooto bayitanga ekirooto eky'omuntu azuukuse. Ayi Mukama, bw'olizuukuka olinyooma ekifaananyi kyabwe, kubanga omutima gwange gwannuma n'emmeeme yange ne yennyamira. Nali musiru nga sitegeera, nali ng'ensolo mu maaso go, naye ndi wamu naawe ennaku zonna, onkutte omukono gwange ogwa ddyo. Ononnuŋŋamyanga n'amagezi go, era oluvannyuma olinzikiriza okuyingira mu kitiibwa. Ani gwe nnina mu ggulu wabula ggwe, so tewali mu nsi gwe njagala okuggyako ggwe. Omubiri gwange n'omutima gwange biyinza okunafuwa, naye Katonda ge maanyi g'omutima gwange n'omugabo gwange emirembe gyonna. Kubanga abakwewala balizikirira, olizikiriza abatali beesigwa obutabalekaawo. Naye kirungi nze nsemberera Katonda, Mukama Katonda mufudde ekiddukiro kyange, ndyoke njogere ku bikolwa bye byonna. Ekitundu kikomyawo. Mukama yeebazibwe. Mweze Mukama eddoboozi ly'essanyu mwese zonna, muweereze Mukama n'essanyu, mujje mu maaso ge n'okuyimba. Mumamyenga Mukama ye Katonda, oyo yatutonda, naffe tuli babe, tuli bantu be, era endiga ez'omuddundiro lye. Mwemirembe lyango gye n'okwebaza, ne mupyaze n'okutendereza, mumwebaze muguze erinnya lye. Kubanga Mukama mulungi, okusaasira kwe kwa lubeerera, n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'ey'Omwana n'ey'Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Amina. Ffenna katwatule enzikiriza y'abatume n'obuvumu nga tukkiriza nti tukkiriza Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, era ffenna nga tugamba nti Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana omuyekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maryamu, yali olubuto lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu,
olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'agenda mu ggulu atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, era alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzijukiza Omwoyo Mutukuvu ne kanisa y'abantu bonna era ebuna wonna, n'okusa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Omusumba katwanirize. Sanyusa okubalabako. Mukama yeebazibwe. Twaniriza abayimbi be tubadde tutatera kubeera wamu nabo nga mukulu Grace, tusanyusa okulaba, tumanyi nti obeera awo kumpimpi. Twaniriza musumba Mubeezi Rev.Esmond Sebunya Mbowa, nyabo tusanyusa ennyo okulabako, ate ne ttiimu yonna ekulembeddwa munnaffe avunaanyizibwa era akwanaganya chairman Omwami Sevieri Sebo, tusanyusa ennyo okulabako. Mu kiseera kino munzikirize nsooke ennyanirize omusumba ono Rev.Esmond Serunjogi. Sebo, tweyanzeege okujja okubeera wamu naffe mu wiiki yonna ekulemberwa Reverend Abel Serwanja Mereoma, kubanga oli ku ttiimu ye nali kabula kata nkuleeta eno naye naakunneesooka naakuntwalako eri. Kale nno ne tugaa nti kale katuteegere bwe tutyo, ate balabye ekkubo yali eno kale nno gwe oli eri, ate Reverend balabye ekkubo ate ali mu ttiimu Lutaaya. Ttiimu ziri 3 naye nga ffenna tulina obuvunaanyizibwa bw'okutaayiza tuteebe eggoolo. Nze nno ttiimu yange mwe muli Oweekitiibwa Dr. Gastalule, omukubiriza waffe era yatusooka mudda wano, anaatera butezi kukomawo. Twebaza nnyo, mwebale nnyo olw'obuweereza, era tulindiridde ekijjulo kyo tutegekedde. So omubuulizi webale kuteekateeka okwaniriza abakulu bano bulijjo n'okulaba nti okwanaganya ensonga eyo. Twebaza nnyo omulimu n'obuweereza obwa Delta TV. Basebo mwebale nnyo, mwebali eddala ne bannyabo okuviira ddala waggulu. Mukama yeebazibwe. Katuyimba oluyimba nga tweteekateeka. Okusinza kuno tekuba nnyo kwa bigambo bingi ene waffe, gwe tukuwa obudde okulaba nga bwe ziba zibulayo 10 awo tugambe nti Mukama yeebazibwe. Oluyimba lwakumeka abooluganda abali eri baagala ndubabuulire balubikkule. Oluyimba 201 nga lwe lugenda okututuusaako obubaka bwa Katonda. Almighty One, chaos and darkness hard, and took their flight. Hear us, we humbly pray, another gospel day sheds not its glorious ray. Let there be light. Savior who came to bring honor redeeming wing, healing and sight, head to sick in mind, sight in the evening light, honor to all mankind. Let there be light. Spirit of truth and love, life-giving holy dove, speed on your flight, move on the
tide, the living rivers spread through the wide flood. Wide, let there be light. Kale Katonda waffe oli mulungi, weewe ekitiibwa ebiro byonna n'ennaku zonna. Nsabira omuntu oyo yenna ali waali ng'atulaba, omuntu oyo atudde waali mu maka ge, yenna atudde ku Delta TV eno ng'alaba ebifaananyi bino ng'era atutunuulira ng'era agobera saavisi eno. Nkusabidde ekisa kya Katonda n'emirembe gya Katonda. Nkusabidde omukisa gwa Katonda n'entiisa ya Katonda yeeyongere eri obulamu bwo. Otugobererera Katonda ayongere okuwa omukisa, ebigambo bino byongere okukuza mu kukkiriza. Mukama tukwebaza olwa Katwe Martyrs Church, tukwebaza Rev. Lutaya, tukwebaza olw'omubuulizi, era tukwebaza olw'abantu bonna abaze batugobera wiiki eno yonna. Nsaba obakuze mu kukkiriza, era ekisa kyo kyeyongere eri obulamu bwabwe. Weebazibwa omulungi gwatwagala, era agenda okwogera naffe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala okwaniriza buli muntu yenna ali waaliwo osinzidde ng'otulaba. Manyi waliwo abatufollowinga live ku Facebook, Delta TV ebeerako. Nange olumu eyo gye ntera ogigoberera bwe mba n'akasimu kange nengoberera eyo nendaba ebigenda mu maaso. Kale nno gwalaba saavisi eno wonna wooli, bw'oba oli ku live stream Facebook, simanyi oba ku YouTube nayo tubayo live, naye gwe osharinga ne munno, ogabanako ne munno n'omugamba saavisi yatandise dda. Kati bw'oba olina by'obadde okola awakasooka obiveeko. Kyayi munaamweyongeza edda, n'ebye mwategese ku makya munaabyeyongeza edda sawa ya saavisi. Omwami mugambe, mukyala mugambe, mwannyoko mugandawo, mugambe nti sawa ya saavisi mu kkanisa mwennyini mwe tuli. Kale no weewombeeke kaawo wooli owulire ekigambo kya Katonda, nzikiriza Mukama agenda kukola bulungi. Kakati bino ebya ttiimu wano Rev. Lutaya ze bayawulamu ze nali sibimanyi bulungi, naye nga ndi ku ttiimu ya Rev. Mmere Ooma, era buli lwabeerayo nzija ne tuweereza gye muli. Kakati olwakadde twatandika ku mulamwa gwe bagamba manya ky'oyagala era okiremereko. Manya ky'oyagala era okiremereko. Okay. Otyo bangambye nyimirire wano. Manya ky'oyagala era okole ki? Okiremereko. Kakati bwe twavaawo ne tugamba olugendo olukutuusa ku ky'oyagala. Kubanga ky'oyagala okiremerako olina okutambula olugendo olukikutuusaako. Bwe twavaawo wiiki eno yonna bwe twatandika ku Mande, Rev. Mmere Ooma yatandika n'omulamu ogugamba nti obunyiikivu mu lugendo olukutuusa ku ky'oyagala. By the way, Rev. Mmere Ooma abatumidde, yandibadde wano tasobodde. Kaakati nze ekifaananyi kya Rev. Mmere Ooma gwe mutalabako. Nze Rev. Esmond nyimiriddewo ku lulwe. Kaakati ne tugamba obunyiikivu mu lugendo olukutuusa ku ky'oyagala. Ekitegeeza nti bw'oba onootuuka ku ky'oyagala oteekwa kunyiikira. Ku lwokubiri ne tutunulira ekigambo ekigamba nti obuteerabira mu lugendo olukutuusa ku ky'oyagala. Abantu bangi nnyo Katonda ebimu ku bye yali yakyawa ku baana ba Isirayiri kwe kwerabira gye yali abajje. Naawe teweerabiranga gye wava, teweerabiranga abantu batambudde naawe okutuusa w'otuuse, kubanga by'oyagala okutuukako tolisobola bituukako ng'oli mwerabize. Kakati bwe twavaawo ku lunaku lwali lwakusatu, olunaku olwokusatu Rev. Mmere Ooma yali wano ng'ayigiriza ku bwesimbu mu lugendo olukutuusa ku ky'oyagala. Olwo bwalumala ku lunaku olwokuna ne tutunuulira obuteekubagiza mu lugendo olukutuusa ku ky'oyagala. Eriyo abantu abeekubagiza. Bassekabaka ekisooka essula 19, Isaaya naye bw'atyo bwe yali nga yeekubagiza olw'okuba yali alina byayiseemu ali mu kwekubagiza. Nze bannabbi bonna babase, ate nze nsigaddewo, ate biki Katonda nga tayagalira ddala bigambo bya kwekubagiza. Okwekubagiza oba n'okwesaasira nakyo kikola. Eriyo abantu abagala ennyo okubeeraawo nga baagala buli omu abasaasire, baagala buli omu abateekeko attensioni, baagala buli omu abeerawo nga bambi. Mu psychology bakiyita sympathy. Psychology biri ebyokusoma obwongo bw'abantu tebikkiriza sympathy, bakkiriza kye bayita empathy. Kitegeeza
okusaasira kwabwe bakusaasira mu ngeri ekutereza mu layini ey'okubeerawo nga buli ssaawa tolyawo ng'oyagala buli omu abeerawo nga tadde kuggwa ebirowoozo kwegembera eyo ey'okwesaasirasaasira. Kati n'olwo nno lwe lugendo lwe tutambudde okutuuka ku lwaleero omulamwa gwe ngenda obbanjulira. Tukyali ku lugendo olukutuusa ku ekyo ky'oyagala, kubanga bw'ozaalibwa mu bulamu bw'ensi eno Katonda takusuubira kubeera mu luzungu kye bayita static. Takusuubira kubeera awo nga mu bulamu obwa bulijjo tova mu kifo kimu kudda mu kirala, tova wamu kudda walala. Kyova olaba toyinza kusanga musajja nga nze nga nkyali ku bbeere erya maama wange yanzaala nkyayonka, kuba Katonda asuubira buli omu okukula n'ovaako wooli n'otambula n'otuukako awalala. Katonda alina ekigendererwa kye yakutondera okutuukako, oteekwa kutambula n'okituukako. Toyinza kubeerawo ng'oli wamu wokka we weesibye. Kati omulamwa gw'olwaleero gugamba ababi tebakukwasanga obujja mu lugendo olukutuusa ku kyoyagala. Kiki kyengezaako okugamba? Kyeŋŋamba nti bw'otunuulira ababi nga batambudde eŋŋendo zaabwe, tozeegomba, tozeesibaako, kubanga zijja kujja ate kuggwe lw'olina okutambula. Kati ababi tebagezanga ne bakwasa obujja mu lugendo olukutuusa ku kyoyagala, kuba buli onoobakwatira obujja ojja kuwuguka, ojja kuva ku bintu by'olina okutuukako atodde ku birala. Zabbuli etusomeddwa leero Zabbuli ya 73. Eno Zabbuli yawandiikibwa omusajja bamuyita Asafu. Asafu yali reveranda yali ava mu kika ky'Abaleevi. Yawandiika Zabbuli ziwerera ddala nga 12. Zabbuli zonna ezawandiikibwa Dawudi si yaziwandiika yekka, naye ono yali mu kwaya ya Dawudi, yali muyimbi mu kwaya ya Dawudi n'awandiika Zabbuli zino zonna. Era ne batabani be bonna baali bayimbi. Mu kitabo ky'ebyomumirembe ekisooka essula 16 olunyiri olw'okuna ku lw'omusanvu bakulaga nti be bakulemberangamu kye bayitanga temple worship, okusinza. Kati omusajja ono omuleevi gwe bayita Asafu naye yatuuka ekiseera nga mbutuufu atunuulira ababi, amaanyi ne gamugwamu. Era Zabbuli eno erimu ebintu ebikulu bibiri. Ono Asafu bw'atunuulira ababi nga bo balinga abali obulungi, the wicked were prospering, ne yetunuulira obulamu bwe n'agamba naye nze nkolera ky'obulungi, ng'ababi balinga be bagenda mu maaso, balinga bo obulamu bwabwe obweyagaza, naye nze ndabika ndi wendi sirina nawe nkolaki nawe ndaga. Njagala okutegeeza oyinza okuba nga oli eyo otulaba, obwana bonna bwe wakula nabo bwakuyitako dda, abantu bonna be wasoma nabo olaba baliko bulungi, ate nno nga abamu tebasaba nga ggwe bw'osaba, bambi abamu n'okwewaayo tebeewaayo nga ggwe bwe weewaayo. Ogumiikiriza naye olabanga abatali mu Mukama abali mu kulya obulamu ebyabwe byeyagaza, naye ggwe ofubye okwekuuma mu butukuvu mu bwetowaze olabanga atagenda mu maaso. Olumu nali mu takisi emu, omusajja omu n'agamba Uganda wano tebaba abalimba ssente, teri agaggawala nga si mubbi. Owulira mentalite eri nti buli muntu yenna agaggawala ateekwa kubba okusobola okukola ki? Ndowooza y'abantu ebalowoozesa nti bw'okola ekibi oyitawo mangu n'otuuka gy'olaga, bw'okola ekirungi olwawo. Kati ono yatunuulira ababi nga bo ebyabwe biringa eby'okuseeyeeya, ennaku n'emukwata. Ekyokubiri, ono omuwandiisi wa Zabbuli eno atuna kye bayita wealth, obugagga bw'ababi, nga ye alaba obwesigwa bwe bufiiridde ki? Bwereere. Kakati awo amaanyi naye olwakola ki? Olwagira ne gamuggwa. Naye kambabuulire, ebintu bya Mukama biyinza okulabika ng'ebiruddewo eri obulamu bwo, naye bwe bijja nga birungi. Ate bwe bijja, Bayibuli eyogera eri mu kitabo ky'Omubuulizi negamba abafubutuka si be bawangula embiro. Ebiro byo nga bituuse Katonda okubaako kyakkolera, ajja kukikolera nga kisanyusa. Kale nno mu lugendo olukutuusa ku kyoyagala tokwatibwanga bujja olw'ababi. Ono atandika ne Zabbuli ey'ensanvu nnyo olusooka agamba mazima Katonda wa kisa eri Isirayiri n'eri abo abalina emitima emirongoofu. Lwanirira okulaba ng'omutima gwo ogulongoosa mu maaso ga Mukama. Lwanirira okulaba ng'ekyo olwanira omutima gwo okuba nga mulongoofu, okikuuma
olwanira okubanga olaba nga kyowa n'abaana bo omutima gwo ogulongoose Katonda lwalijja okutuusa ku kyoyagala ojja kituukako na ssanyu teweetaaga kuyita mu makubo kuba agatategeerekeka Mukama asanyusa abo bonna abagumiikiriza n'abalindirira nina amawulire amalungi gy'oli olwaleero ojja kutuuka ku kyoyagala naye ekyo bw'ono amaaso go n'ogakwata n'ogatunuuliza ababi bajja kukulemesa ate olugendo lwo olukutuusa ku kyokola ki ku kyoyagala ono yagamba mazima ddala Mukama mulungi eri abo abalina omutima omulongoofu agamba naye kati omuntu buli lwat akagambo naye mu luzungu bakayita but neutralizing omuntu kasita agamba embaga yanyumye naye omanye ekiddako awo kyekisingayo obukulu omuntu kasita agamba omuwala mulungi naye omanye ekiddako awo kisanguddewo ekisoose kati ono yasooka n'awaana Mukama n'agamba nti mazima ddala Mukama mulungi oli ayinza okugamba omugole yanyumye naye olugoye lwo olw'obugole bwabaddemu amasanda gaffe neffe ekiddako kye tukwata ennyo kakati ono yasooka n'awaana Mukama n'agamba naye ono Mukama mazima ddala mulungi eri abo balina emitima emirongoofu kati olwagira n'agamba nti naye bw'osoma olunyiri olwokubiri n'olwokusatu agamba naye nze ebigere byange byali kumpi n'okugwa okutambula kwange kwabulako katono kuseerere olugendo olukutuusa mu kyoyagala buli lw'otunuulira ababi n'obakwatirwa obujja ebigere byo bijja kuseerera olugendo lwo lujja kulemerera oddutuusa kubanga ojja batunuulira nga balinga abali obulamu ebyabwe biringa ebiba ebirungi naye ng'olugendo lwe batambudde ne bye balimu tobimanyi bye bayitamu tobimanyi nabwe bifaanana eriyo ssebo abantu abayita mu bintu naye nga babisasulidde omutango nga bagambye ogusasulire nga muzibu nnyo nga si mwangu ng'omutango omuzibu balala basaddaase balala batemudde balala bamira pini bawaayo emibiri gyabwe ne babakozesa n'abeera mu kifo ekyeyagala n'omusawa ng'ameremenya naye nga tomanyi mutango gwasasudde tomalanga gegomba lugendo lw'otategedde muntu bwalutambudde tambula lugendo lwo nkulaba ondabaawo sala amagezi agatambula olugendo lwo lekerawo okwegomba engendo z'otategeera kubanga ababi bakwasa obujja naye tambula lulwo weegomba ebirungi sigala ng'okyatambula otuukirize Katonda byakuyitira okutuukiriza ono yagamba bamukwasa obujja ababi nga bo Bayibuli ey'oluzungu egamba they have no struggles balabika nga tebabonaabona emibiri gyabwe tegirwala balabika nga bo baddembe awandiika n'agamba nti amalala bagambadde mu bulago ng'omukuufu kye bayita omukuufu mu bulago bakabaka ab'edda bayambalanga emikuufu egya zaabu okulaga what they call pride okulaga obuyinza bwabwe n'ekitiibwa ano bagamba bamalala bavoola Katonda bakola byonna bye bakola olunyiri olw'omunaana lugamba baduula mwali muwuliddeko ku bantu abaduula e Uganda bantu baduula bantu olaba obulamu bwabwe bweyagala bantu obalaba babba ssente ne bongera kubba ndala bantu olaba bakola ebintu bye bakola ne boogera kukola birala bantu obalaba babeerawo waliwo olwolaba amawulire n'owulira obusungu nogaane kati Katonda asinga yatukkiriza bano ne tubawewenyula buwewenyuzi miggo naye nojjukira nti naye yakusaasira busaasizi kwega olaba abantu abali mu kukola evil things nga bo balinga abeeyongera okuba obuki obulungi ono bamukwasa obujja kakati bwe bamukwasa obujja n'aggwamu amaanyi n'agamba olunyiri olw'13 ebirala mbibuuse mujja kubyesomera n'agamba mazima nongoosereza bwereere omutima gwange yagamba nongoosereza bwereere omutima gwange ne naaba mu ngalo zange n'obutayonoona kubanga nabonyaabonyezebwa okuzibya obudde agamba nze bye nali neekuumye nga mbyekuumye ngenza okulaba mbyekuumidde bwereere kuba ababi balinga abeeyagala balinga abali obulungi nino famire emu gye nali nsaba nayo omuwala yagenda n'agamba me n'amugamba maama ngenda kugwamuko katono nve mu bulokole male okuzaala nkomewo ngalowooza asaaga omwana sebo n'agendera ddala n'anoonya omulenzi
nafuna olubuto nazala bwe yagamba maama kati nguddemuuko katono kasitanzadde kati nkomyewo kakati naye nga n'omwami naye kyeyakola bagayi mwana gye bali eyo nga bo okuzaalamu obuzaazi kasita obanga onewerera omwanawo n'omulabira abo layisi eri abantu nga bo mu kutambuza empiki professionals weweteekerawo bo webakolera bye baagala ne bakusuulawo naye nga kiki ekikutuusa ku ekyo kiki ono bwasingo maatha abwenoonyereza kubanga tayinza gumiikiriza waliwo ebintu ebimu bye tubeeramu ng'olabanga ebiruddewo naye njagala okuzzaamu amaanyi oyinza okubeerawo nga tolina nakyakulya oyinza okubeerawo nga ne covid-19 ono lockdown ekuyisizza bulala oyinza okuba nga nesuubi likuweddemu oyagala osale ku magezi amalala tosala malala katonda womwesigwa waali agamba olunyiri olw'18 njagala kumaliriza okoma ku lwabiri n'agamba mazima obateeka mu bifo eby'obuseerezi obasuulira ddala ne bazikirira nga bafuuse ng'ekifulukwa mu kaseera katono sisomye byonna kuba ekyawandiikibwa kyatusomeddwa nga bafuuse ng'ekifulukwa mu kaseera katono entiisa zibamalirawo ddala ng'ekirooto ono agamba bwe yagenda mu maaso ga katonda bwe yatuuka mu maaso ga katonda watukuvu wa katonda n'ategeera nga ababi babadde yeegomba ne bye bafunye balinabo mu kaseera ka buseerezi nina omusajja omu gwe nagenda nensabirako eyo nga ssebo avuga emmotoka naye nga emizimu gyamugaana okwambala engato nga avuga emmotoka ye iye eyo saagala givuga buli lwabagiyingira najjamu engato azireka bweru mu mmotoka ye yagifuna era gobere eno noga mukama fe abatambuza ebigere twakola ki mazima ddala omwana w'omuntu yali aki yayonka bbeere ki abazivuga ze batayonkako naye waliwo abazivuga nga bazijjiramu ngatto kubanga dayimoni zeewaabwe ezabagamba eno emmotoka twagikuwa togiyingizaamu bigere kakati obwo wano abasumba baffe era reverend agenda kuba atusabira omukisa naye wuliriza omukisa waliwo gwe bayita ogutaliiko buyinike kitegeeza eriyo n'oguliko obuyinike gwegulwa kwe kulaba ababi nga bo bagenda mu maaso naye nga gwolabikanga akoze eki asigalidde njagala okutegeeza mu lugendo olukutuusa mu kyoyagala togeŋŋentererwanga n'ogwamu amaanyi olw'ababi ng'obalaba bo balinga abali obulungi katonda womwesigwa ajja kutuusa ku kyoyagala ate akikutuuseeko mu biro ebisingayo obulungi njagala kusaba naawe mukwano gwange gwampuliriza oyinza okubeerayo ng'ogamba nkoze ntya obulamu bwo busobola okukyuka salawo leero olekerera amakubo gonna g'obadde osazeewo nsabiddeko ku baana nga yajja okuyiya ne bamugamba gwenno ddaawo ebintu by'e Kampala tojja bisoobola basabiddeko omwana nga bamuyingiza obwamalaaya nina gwe nasaba naye n'agamba nasembayo okubala abasajja benegadanze nabo nasembayo okubala nga bali 17 abaddako saabala naye nga kiki bwe yajja bamugamba lino lyekkuba eryangu Kampala muzibu lino bw'otolikwata ogenda kufiira eno naye eriyo abatalikutte ne batafiirayo eno e Kampala bajja wubi nze najja ne suuti emu okuva ewaffe ebunyaka nga ya kurimu nenjozesa sabuni owa bbulu nejjamu olwa bbululu nenjikunya nefuuka ya gurini saayenda saakolaki sabba naye katonda wano wantuusiza naawe mukama asobola okukyusa obulamu bwo ne bw'oba tokutte makubo ga bubi kati bw'oba oyagala amakubo ago galeka osobola okukkiriza Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwo n'olokoka ssebo n'omusembeza mu bulamu bwo osobola okwatula ebigambo bino ng'ontunuulidde naye nkulabaawo nemanyi gwe gwasinga okundaba nze ndi wano gwe gwandaba kakati njagala oyatula ebigambo bino oyinza okugamba ayi mukama olunaku lw'olwaleero nsazeewo okuleka amakubo ag'obubi agabadde ganzija ku kutuuka ku kigendererwa eky'obulamu bwange nzikiriza n'omutima gwange tiwawaayo Yesu okunfiira ku musalaba olw'ebibi byange njatula n'akamwa kange okulokoka ndokose kakati bw'oba yatudde ebigambo ebyolokose ofuuse mwana wa Katonda ebibi by'obadde otambuliramu biveemu tewabanga akulimba nze nsabiddeko ku baana nga bayingira drugs bayingira biki banywa kuba n'ebirala byonna ennaku zino balina egundi engeri gye baŋŋambamu empya nti enjaga gayo ebikola n'amayirungi bakayita kasa mwana jangu tugende tukuba akasa kakati abavubuka bwe bati enjogera yaabwe niye njagala okutegeeza osobola obutatambulira mu makubo ga bubi
katonda nakuwanguza nakutuusa ku kye wayagala otuukeko ng'okisanyukira. Teri abanja, teri musaayi gwe wayiwa, teri gwe watuga, teri gwe watta, teri yemulugunya. Abamu ku mmwe ensonga lwaki ebyobugagga bwammwe ne ssente zammwe temuzinyumirwa eriyo abakaabya amaziga. Buli lwe bakutunuulira balaba nnaku njereere gye wabayisaamu gwe okutuuka wootuuse. Kyova olaba byolina obirinako obuyinike. Nkulangirireko ekisa kya Katonda n'obulungi bwe. Nkusabira Mukama akuwanguze. Nkusabira Katonda akusumulula, akusisinkane, akolera ebyekisa, akolera ebirungi. Nkusabidde bwe ntyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama abampeera omukisa, njagala Katonda akutambuze, akutuuke olugendo w'olina oddutuusa, otuuke mu birungi by'olina okutuukamu, naye obituukeko na obituukemu na ssanyu, nga tebiriiko bbala yadde olufunyiro, nga tokutte makubo g'ababi, kubuzaabuza, kuleetera kuseerera, ogwe ogenda okunyumirwa by'olina okunyumirwa nga naawe tobinyumirwa, kubanga byali bibi, kubanga wayita mu makubo mabi, kubanga wayiwa musaayi. Njagala okutegeeza mukwano gwange ekyo kiwulire, okuva ku bakulembeze baffe bonna okutuuka yonna gye muli. Njagala kubasabira amakubo ge muyitamu gabeere malungi, munyumirwe bye mulina okunyumirwa mu bifo bye mubeeramu n'ebirala byonna ebitiibwa Katonda by'anaaba batuusizaamu. Mukama abampeera omukisa. Era ekiseera kino Katonda ffe ekisa tukwebaza olw'ebigambo ebyo by'otulaze nga tulina we twagala okutuuka, tuleme okuwulira ennaku ku lw'abalala abayisiimu ennyo na amangu nga n'okumanya tebakumanyi. Neffe tunyweze ekkubo lyaffe, era otuyigiriza ebigambo ebyo muddu wo Pawulo bye yayogera nga bitegeeza abo abamuli mu maaso mu Bafiripi essula 3 olunyiriro lw'okubiri nti mudduke era nga mwerabira ebiri emabega nga mukununkiriza ebiri mu maaso. Era tukwegayidde Katonda waffe ne Bebulaniya essula 12 nti nga tutunulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe ate era omutuukiriza waako. Tukwegayidde Mukama waffe tuleme okuva ku mulamwa lwe tusobole okubeera abawanguzi. Era tukwebaza olw'abo abakkiriza okuwaayo obulamu bwabwe ku lulwo era gy'oli olunaku lwaleero. Mukama waffe obakuze, obanyweze, ate era basobole okulaba nga beeraga eri abooluganda abanaabayamba okukula n'okugeziwala mu linnya lya Kristo Mukama waffe. Nyabo Reverend Flobia, tulina eddakiika 5 nsaba ozikozese mu kusaba, era Richard tuleetere ekibbo wano. Kozesa omuzindaalo ogwo Nyabo mu ddakiika ezo 5 Katonda ajja kutuwulira. Kale katusabe. Kitaffe omwagalwa nannyini kusaasira n'okusonyiwa, tukwebaza nnyo nnyini kubanga otutuusizza ku lunaku luno olwaleero. Mukama waffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Twebaza ebigambo bye tuwulidde olunaku lwaleero. Tuleme kugwamu maanyi nga tulaba abalala bagaggawala bafuna naffe ne twagala okwegomba abo. Naye Katonda waffe nga Zabbuli ya Dawudi esooka bw'egamba nti balina omukisa abatatambulira mu kuteesa kw'ababi. Otubeere Katonda waffe ow'ekisa ekingi. Tuwaayo bannaffe abalwadde, tuwaayo bannaffe abalemereddwa, tuwaayo bannaffe abali mu malwaliro, tuwaayo emirimu gyaffe, tuyimusa eggwanga lyaffe n'omukulembeze ne baminisita, bamemba of parliament n'abonna Katonda waffe. Tuwaayo ekkanisa yaffe ya Uganda ebuna wonna, tuwaayo kabaka abakristaayo bonna, tuwaayo obuweereza bwaffe bwonna Mukama gw'ayinza byonna. Twagala okwebaza kubanga otaddeko ekisa kyo, otuliisizza, otunywesezza, otulabiridde era totulekeredde. Tuwaayo bannaffe mu kiseera kino abali mu kukaaba amaziga olw'okufiirwako abantu baabwe, abalala babuliddwako ebintu byabwe, naye tumanyi nti gwe Yesu obeera wamu naffe. Tubayimusiza gy'oli, tuyimusa emirimu gyaffe Katonda ayinza byonna. Okabirire, ofukirire mu kiseera kino Mukama nga twetaaga enkuba okugimusa ebibala byaffe era n'ebirime byaffe. Tukwebaza nnyo Mukama waffe ayinza byonna olwe byonna by'otukolera. Tukwebaza nnyo Katonda waffe ayinza byonna kubanga otuwadde amaanyi. Kale no tuyimusa ne bannaffe abasiba bali mu makomera
era Katonda afe obeere nabo kubanga gwe Katonda afe yafumula Pawulo ne Siira okubajja mukomera nabo basumulule tugenda okuvaano Mukama nga tuwayo sabbiiti eno Katonda ayinza byonna ogiwa omukisa byonna bye tugenda okukola obiwa omukisa otukulembere Mukama waffe nga naffe tukuvaako emabega otulungamye mu makubo ag'obutuukirivu otubeere okutambulira mu gwe kubanga gw'oyinza byonna tuwaayo abo bonna abatukuŋŋaanyiza wano Mukama Katonda afe ayinza byonna omukubiriza wa Katwe Martyrs tuwaayo obuweereza bwonna omusumba tumuwaddeyo abakristaayo tubawaddeyo omubuulizi tubawaddeyo tuwaayo ekibiina kino ekikoze omulimu olwaleero Mukama tubayimusa gy'oli bayinginiya aba television eno nabo tubayimusa gy'oli Mukama yongera okubalabirira n'okubagabirira Mukama era tuwaayo abakristaayo bonna Mukama mu kanisa yaffe ya Uganda obawa omukisa tukulembere Mukama waffe nga tugenda okuva wano otuzeemu essuubi kubanga oli ssuubi lyaffe tuwaayo bannaffe bangi nga bagenda kulongoosebwa tuwaayo abakyala abali embuto n'abaluma okuzaala tubayimusiza gy'oli Mukama kale gw'otugamba tuwe essuubi kubanga gw'oli ssuubi lyaffe Mukama kale eyo oleese ekisa kyo n'okwagalako gye tuli obeere naffe otuzeemu amaanyi kubanga gw'oyinza byonna totuleka kubanga gwe Katonda ayinza byonna nga bw'okyalira abalala kale naffe tukyalire kwebaza Mukama munnaffe gw'okulembedde n'enjiri gy'atubuulidde Mukama era n'abo bannaffe abawaddeyo obulamu bwaffe eri Mukama yongera okubanyweza Mukama ababadde bagudde basituke kubanga gwe Katonda oyinza byonna kale Katonda affe beera naffe Mukama nga tuva mu kifo kino otwakiza omusana gwo otuwe emirembe gyo otujjukize nga Mukama ebyo twerabidde era otuwe ekisa kabaka kubanga gw'oyinza byonna tetulema kuwaayo maka gaffe gakyalire Mukama Katonda waffe abaana abagalimu abazadde abalimu n'abantu bonna bawadde okulabirira obawe essuubi Mukama kubanga gwe essuubi lyaffe Mukama era tuyimusa abaana baffe nga bali waka naye gwe tumanyi nti Yesu oyinza byonna obateekeko ekisa kyo n'okwagalakwo mu kiseera kino kye bayitamu Mukama nga tumanyi ekiseera bwe kinaatuuka era bajja kuddayo ku masomero era gy'okubajjukiza kubanga gwe Katonda agaba amagezi kale nga batugamba nti kale temugwamu maanyi katuyimirire ku gwe Taata Mukama waffe ekisa nga tubadde tuweddemu amaanyi yongera okutugumya Mukama waffe Yesu tubisabye n'okukkiriza nga tuyitamu gwe Yesu Kristo Mukama waffe. Nangirira omukisa gwa Katonda eri buli muntu yenna atulaba n'eri obulamu bwaffe. Mukama akuwa omukisa. Kusabira Mukama akukuume, Mukama akulabirire. Akwakiza omusana ogw'omu maaso ge era akuviireyo. Kulangirako omukisa gwa Katonda ogutaliiko buyinike. Gubeere ku gwe, gubeere ku mirimu gy'emikono gyo. Gubeere ku baana bo, gubeere ku baagalwa bo, gubeere ku famire yonna, gubeere ku ggwanga lyaffe Uganda, gubeere ku bwakabaka bwa Buganda. N'ekiseera kino kye waakayisaamu Ssaabasajja bukyanga atula ku Namulondo emyaka 27. Gubeere ku buli ssekinnoomu atulaba. Kagulemu okutuvaako ne kanisa ya Katwe Martyrs Church na buweereza bwonna obw'ekkanisa ya Church of Uganda ne kanisa ya Kristo n'amawanga gonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Mwebale nnyo mwebalire ddala twongera okwebaza sebo ab'emisindye abakuuma bakulabirira era ne famire yo okulemberwa omukyalo olwekyo Serunjogi Mukama yeebazibwe. Nga tumaliriza okubiriza tetuli naye wano olwaleero naye buli kimu akigoberera bulungi era tugenda ate okuva wano okugenda okutwala obuweereza mu maka ag'enjawulo nga Mukama bwana batusobozesezza. Abooluganda mulaba nga bannaffe bawaayo ebiweebwayo era ensawo ze muyina mu maka gammwe mutambule bwe mutyo. Nebaza Katonda waliwo abaleesa amatu gaabwe sisobodde kugaleeta wano kugalangirira naye ku Sabbiiti ejja nja kugalangirira. Mukama abaggulire enzigi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana Omutukuvu. Amiina. Oluyimba lwe tumaliriza nalwo 287 ate bo bannaffe bano olw'okuba batukulembera mu saavisi y'Olungereza mu kanisa bo leero basazeewo kwogera Luzungu lwokka. Mukama abeere nammwe. Ekitebwa kyo
kye